po jako akawuwo. Ku ssaawa 3:30 ez'okumakya omubiri gw'abadde sipiika wa Paalamenti Right Honorable Dr. Jacob Lakolila Monyolanya gutuusiddwa ku kisaawe Kololo eggwanga okumukungubagira n'okusabira omwoyo gwe era ng'omukungubazi omukulu abadde omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni. Saabalabizi w'ekkanisa ya Uganda Reverend Dr. Samuel Stephen Kazimba Mugalu nga yakulembeddemu okusaba kuno abuulidde abakungubazi obukulu bwa Katonda era nga mu byonna ye nannyini bulamu mwe tutambulira era nannyini buli kintu wasinzidde okusaba abantu okuba abeeteefuteefu okumusinkana akadde konna nga bakola ebyo by'ayagala byokka ate bimuweesa ekitiibwa. But for the believers, there is hope amidst hopeless. There is life beyond death. Jesus said, I'm the way, the truth, and life. So, life doesn't end in the grave. There is hope amidst hopelessness. There is life where there is no life. In Him alone, His name is Jesus, who is the author of life. Now we are reminded that there is life beyond death. Dr. Kazimba atenderezza omugenzi Jacob Olanya olw'omutima ogwagala Katonda we nga kino kirabikira mirimu gy'akoledde ekkanisa omuli okuzimba amasinzizo n'ebirala ate n'okuyamba abo abali mu bwetaavu ssaako omukwano gw'abadde alina eri abantu ssekinnoomu wasabidde abantu okumulabirako gamba nga mu kusonyiwa abo ababasobya okwagala bannaabwe okulwanyisa enguzi okuteeseganya okwagaliza ssaako n'ebikolwa ebirala. People killing one another. These are things we can discuss. Economy. Our economy, why is it that the prices are going high? What should we do as Ugandans? What contribution can we make? And finally, this reminds me of the Lord's Prayer. May your will be done on earth as done in heaven. When we are brothers keepers and sisters keepers, let us set aside political differences, tribal differences. Let us work together. Let us continue to support one another. Then we can have heaven's interest on earth. Okusaba kuno kwetabiddwako bannaddiini okuva mu nzikiriza ezitali zimu okubadde Ssaabasumba w'essaza ekkulu erya Kampala Dr. Pose Mwogerere, Bishop Eronimus Muzeeyi, Bishop Serwadda Joseph, Mufti wa Uganda Sheikh Shaban Ramadhan Mubajje, ssaako n'abalala nga bonna boogedde ku mugenzi Olanya ng'omuntu abadde ow'enkizo mu nsonga eziwerako omuli okuba omuzzaŋŋanda omuteesa omwagazi ate omulwanirizi w'eddembe. There is hope beyond death. And so, friends, I continue to challenge you in the name of Jesus to make the greatest decision you can ever make in this life by accepting Jesus Christ as your Lord and Savior, the one who said, I am the way, the truth, and the life. On behalf of the IRSU Council Presidents, and the entire religious fraternity in Uganda, the African Council of Religious Leaders, ACRL, and indeed Religions for Peace International, I wish to convey our deepest and heartfelt condolences to the family of the late Speaker of Parliament, Right Honorable Jacob Lokori Olanya. Baba n'ab'omugenzi nga bakulembeddwamu Andrew Ojok Olanya basiimye abantu bonna ababeereddewo mu kiseera kino ekizibu ate ne mu kaseera mukadde waabwe w'abeeredde omulwadde. We appreciate all the support that you render to our father in his political aspirations. In a special way, our heart goes out to his office staff, led by Mr. Louis Bachenga, the security team led by ASP James Odonkara, his bodyguards, his entire team. You became family during the execution of your duties. Principal, my prayer is that you'll be treated with dignity and accorded the honor
for your dedicated service to the country. Ye minisita avunaanyizibwa ku by'obulamu Honorable Dr. Jane Luther Chenge annyonnyodde abakungubazi obulwadde obwavaako Sipiika Oulanyah okuva mu bulamu nga byonna byava ku bitundu by'ebyenkizo mu mubiri okwesiba. The immediate cause of death was multi-organ failure. The heart failed, the lungs failed, the liver failed, and the kidneys failed. 2, there were severe multiple infections with bacteria and viruses as a consequence of total bone marrow suppression. As you heard from Dr. Rem, his bone marrow was no longer responsive, and in medical terms we call this pancytopenia. And all this resulted from progressive stroke recurrent diffuse large B-cell non-Hodgkin's lymphoma. Ndisara Nandaula, kula ABS TV, Jaka Kawuo. For I am convinced that neither death nor life, neither angels nor demons,